Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwo njogadde mbawe ku ddagala lino. Eddagala lino lya kunaabako naddala ng'owangalira mu bantu abangi, abantu ab'enjawulo. Gwe mukimanyi nti abantu abasinga omuntu oyo gw'oba naye gw'oliraanye aba takwagaliza. Ate ekirala abantu bangi balooleza nnyo mu kuloga bannaabwe mu kubeera nga babalemesa. Kati n'olwekyo njagadde onaabe ku ddagala lino. Buli w'ofunira akadde beera ng'olinaabako, ligenda kuba likuyamba. Njagala ofune gwe bayita omwetango, ofune eddagala lye bayita muleke, ofune eddagala lye bayita nagaana. Funa ebikola ebyo bisatu: omwetango, muleke wamu ne nagaana. Njagala olifune bulungi nnyo. Funa omwetango guteeke mu bbaafu nga guwerako. Ofune n'obukoola bubiri obwa muleke. Funa obukoola bubiri obwa muleke nabwo buteeke mu bbaafu. Ofune n'ebikoola by'eddagala lye bayita nagaana. Funa ebikoola 4, bijja kuba bimala olw'ensonga nti nagaana oyo alimu akasiiwa akatinitini. Funa ebikoola 4 biteeke mu bbaafu omwo. Sinzaamu omwetango gw'oba osinzaamu, yiwamu amazzi, tandika okuyenga eddagala eryo bulungi nnyo. Bw'omala oddiyenga, funa w'oba onaabira, funa wonna w'oba onaabira. Kakati kye nkusaba, oba omaze okuyenga eddagala eryo beera ng'olinaaba. Okitegedde? Naaba eddagala eryo gw'ofunidde akadde beera ng'olinaaba, linaabe. Osodde naabako olwaleero n'omala emyezi egiwerako oba 4 oba 5 n'oddamu n'olinaaba. Kwegamba gw'olifunidde nga bwe liri beera ng'olinaaba. Naye bw'obeera olinaaba oteekeddwa okubeera ng'olaamiriza ng'oyogera ebigambo bino. Ng'onaaba oteekeddwa okulaamiriza. Bw'obeera olaamiriza bw'oti, ogamba nti guno mwetango njagala guntangire abalabe abo bonna abantambulirako. Ono nagaana, nze nagaana okundoga. Buli andooleza mu kundoga andeke. Bw'otyo obeere ng'onaaba, eno nga bw'oyogera, eno nga bw'olaamiriza. Ogambe nti guno mwetango njagala guntangire abalabe abo bonna abantambulirako. Ono nagaana, nze nagaana okundoga. Buli andooleza mu kundoga andeke. Bwe kityo kigenda kuba kirungi nnyo. Beera ng'olaamiriza, beera ng'onaaba. Eddagala ligenda kuba likuyamba. Gwe mukitegeera nti osaanidde onaabe ku ddagala eriba ligenda okuyamba mu nsonga zonna, naddala mu mbeera gye tuwangaaliramu. Nga bwe mukitegeera nti abantu abasinga baba tebatwagaliza. Kati n'olwekyo osaanidde obeere ng'onaaba ku ddagala. Omuntu oyo abeera akutambulirako, oyo abeera alooleza mu kuloga, mu kulemesa, ojja kuba ogezaako omwetangira. Osobola okubeera ng'olinaabako. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza kyonna ky'otategedde ku vidiyo eno, nja kuba nyongera okunnyonnyola. Bwe kityo bwe kiri. WhatsApp namba yange eri 077873401. Yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba kuddamu bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, mbeere bulungi, mweraba.